emizanyo nate wano ku Delta TV tukole mu show gye bayita Asfe amanya nze Hajabe Mchibi. Nenda Manda Veronica Chupa. Chichi, why you laugh? I will never get used to that. Haji, okujango fusa ati kakati. Nze Florence Iga. Kale nakalema. Kujukizane kama tino Kaswa home baking flour yengano gye tukozesa. Kaswa home baking flour yanjawulo ku ngano yonna kubanga yo engano ekola Bantake group of companies company ebakola enkozi y'ebyokulya badinawo ebbanga lyonna era ng'ekola ebintu ebirungi ennyo nga bwe mubimanyi. Gwabaza gwali wano tulaba twogera n'abannaffe abatugoberera yonna mu ggwanga mu nsi yonna bannaffe ab'e Boston them. Thank you so much for watching. Abali e Canada, abali Japan, thank you so much. Namwe abenyanama abannaffe ab'ebweyogerera ab'omu Kampala wakati Masaka Jinja Mbale mwebale nnyo bali ddala kwagala ebusega. Waliwo omwami neighbor wanga yawe weyogerere banange okutumidde mutabani wa musawo engambye entumiraako. Mufumbo si mufumbo. Mufumbo naye nga bannange mwebale tulaba abaneighbor bange bonna mwenna abatulaba. Oh, they watch. They do. Okay, last week twava wano nga tulina omulamwa naye kutwagenda okumalirako omukyalo oli atandikire ddala okutabukira bamaama. So it was about try tunoonya biki byolina okugenderera okwetaasa bireme kumenya ki maka mu byo mutuwaddira n'ekyo nuga nti omuntu yena bw'oba ofumbira oba owasa ogenderera. Kati nze mmanyi nti mukyala wange maama we kikulu mu bulamu bwe wa space ye okitegeera kakati ate ye ono kyeyagamba nti ate ye maama wange tasobola muwa space nga ndi naye. Waliwo bataata nga bali so wabakita batya nga ye all over abaana be nga mwana ne bwagenda okufumbira olabira ajja kubeera all over ha ate bataata balemesa abaana okufumbira banveero brother bagenda tugenda okwanjula brother fali bagenda omwanjula nabaka abazadde tebagenda taata yamuvuga paka ku mulyango okwanjula akamanange mutabani wange nagogweko mukafuba ngalaba mugenda my dad with his son kakatono bagale tinga bali ogambye nga bakola ki bali all over katigezo wasevero lokola betata bwakubeerera akati okola bosi ndo manyi waliwo ebintu ebinyingira obwerere kakati nga mayide tata waveera amwagala okufa honestly mumuganira ki nedda ayinza okuyitawo ayitawo agenda mukola ki akutwala ku mukwano gwe agenda mukola ki era agenda muzza naye ayinza okukutwalako n'akwerabira tasobola kakati nga bwe mulaba mukiwono bwamutwala n'amuzza ne maama wange bwantwala n'anziza tulina kiwa bwitayi. So n'ebintu ebirala bingi bye tujja okgenda nga tuexploringa mu show eno ebyo ebivaako abantu okwenyiwa uchafu the things men can't stand. I can't stand omuntu omuchafu personally. I can't. What was obusungu obukambwe butya omuntu omukubi omusajja omukubi. I can't stand omusajja akuba nanti ekyo nkyogera bulijjo. Real men don't beat women. Era omusajja akuba omukazi abagimba kati niwabaweera ekyo kiriwa kyogumiikiriza nekyogumira Maina chuchi moja. We are not perfect. Chenjaga kutegeragani. Era nze bulijjo mbagamba when we meet, we form an equilibrium. Buli omu n'abako n'obako a bit of your life. You sacrificing for the other. Ne mugenda. Nsigaze mumanyize musajja ndi nkubi wa ndongo. Nze ndongo yange njagala okusinga ekirala. Kati nze bwontwala onzikiriza nti kale tojja kunzija ku ndongo 311. Nojja kundeka ebiri. Nzire emirundi ebiri mu wiki mu mwezi. Emirundi ebiri mu mwezi. Mbutambula. So ogende buli lunaku. Nabo kugenda walitowo omwaka nga tekiriiko. Ati omwana room n'omukiriza akikutte. Kiringa baana bato. Omwana omutopo omukugira ennyo so twaliwo program yetwali nayo nti wenagambako nti let the children be. Kati n'abaami bano bw'omugaana ennyo okukola ate kyeyandyagadde ate wayongerera ddala okikola. Naye ng'asobola omugaana omusajja. No, it is how you do it. Exactly. So when you need to check abakyala in any relationship, zeno ze bitundu kyenda mu 8 ku 10 mu controlling relationships zino era mwe musalawo ebeere kyebeera. Bw'oba osazeewo ebeere yakuyomba ebeera yakuyomba.
obosa zobere yakukakanya bere yakukakanya it's up to tola munange kati bambuusa n'ebiba ayinza kuba nga tayagala naye bamubuusa buli kintu kyonna ali mu nsolo zirimu naye ayinza kuba nga tayagala naye bamubuusabuusa bamukozesa byatandikoze naye ate kati ekinsanyusa nti akkiriza nakola munne kyayagala ekikajjo bakyakiriwa Ereni yalabika akiveeno wansi ku mirandira bannange bambamuja ekikajjo mu kiveeno tekiriko nagamba nti omulagira kiri akakivaawo ekikajjo kyo kiba kikajjo ekikajjo bwe bafumbo kiba wansi. No, I think you can choose to make it sweeter as the road or good ngaje lubatwala obaja. Naye kati ogenda kono especially kumizejo ejetuta. I think the whole motive is to live happily ever after. Exactly. Kakati nze tusoke to the point elinje twamalira ko yaba in-laws, not only mothers-in-law but fathers, even never sister-in-law. They happen to be a firstborn. Kanti baganda bange bafumbirwa waliwo lwentuuka ekyo sooka okiragiro kyenderako naye waliwo lwentuuka sise wange nankubira nagamba gamba bba wange wuliriza kati yalowooza yeerabidde nti kati eri yafumbirwa mukyala mukulu bamulaba ng'omuntu omukulu naye badde nkusaba okubireko ku mwami wange omugambire bwati ne bwati nemuganidda kati ayinza okikkiriza kuba amwempozi okitegeera kubanza amanyi ndi muntu mukulu naye nga awo mbambiseewo so my point is but in-laws bajje naye babeko webava babeko webakoma kino kyolesa okuyikwetinga mother-in-law ne father-in-law tekiriyo nze taata wange anjagala akuleetedde obuzibu. My dad loves me. Akwagala so much toyagala na love ya musajja anti kyekyo simanyi oba sijagala naye okay oli comfortable oli loved. Abaana abamu badduka mu maka gaabwe ddala nga babadde tortured. Omwana oyo agenda n'afuna omukwano elsewhere. Ky'ovalaba abamu basetolinga ne mu marriages nga kazigo nga baavu nnyo naye ng'eyo gyafunidde happiness. Kati gwe Vero worry yaffe. Daddy akwagala so much. He loves me so much. I would want to see me married. Kati leka n'abala bakwagaleko. Nati kati oluusi abeera tatuuka. Nati kati abayo kati omusajja abeera tatuuka. Anya tatuuka. Dadi wange ngeri kyatagala. My point is even the basics. For example, Florence kakulaga emotoka yange ezo breaking her down. Of course instinct egenda kungamba call your dad. Oh sweet. Your dad is becoming a barrier to others. Bagamba your dad muzeyi tunamuyitawa okutuuka ku si barrier ze very simple. Tana experiencing ako muntu mulala amwana. Kyo maneno okugamba. Aganye okuwa abantu chance okumudabiriza ku motoka. Emotoka mu driver kubira kukubalala olabe at the end of the day is just chigana Vero kyandayogera nze nga nzize ku nsonga yange eri nti mwabakyala baffe mwe muyina okuplayinga naffe okusavinga situations ngezo ngeera bwengambye kati Vero wayinza okuba ne situation ng'omwami oyo ayinza omuyamba okugiplayinga well nti Daddy wa Vero will come yayagala muwala we kati kiri ono yayina okuyamba nze nenkiplayinga down nenkikkiriza kati nya mama bwali ne baganda baffe ne basisita nedda mwe abakyala baffe mugaana okutuyamba okukola naffe that was the point I was trying to stress that time. Do you fail to come out and play for us? Nonterawo akabega n'omuleka n'ayitawo anti kati akola bwati nze bw'oba ondaze nti maama we yasooka kakati nze oba nsubira kola nga kali akafoko mu maaso kanno manno nze kansuza bubi oŋŋambe nti nze nveewo maama atuule in front of maama tetugenda kaddamu ako akafoko mu maaso gwe kirali kutegeeza nti gwe okiraba nti aba ayagala nnyo maama we kamulekere mu maaso kuba maama wange azirwa lumu
aserwa lumu mu mwezi kale ase 3 mu mwezi kale ase 10 mu mwaka obadde nange binaku 3 ayinza okubajja lwalumu naye najjana nowuliranga abaddewo emyaka your problem abakyala kyemwagala nnyo omukyala yenna ku mukyala munne nga tofudde yani omukyala yekka gwokkiriza okulinnyako maama wo omukyala yenna omukyala gwakkiriza okulinnyako maama we atali maama we omulala yenna oba nnyina wa bba obaani amulumba yita mubulira abakyala mbagamba nti bakolere nnyo obukadde bwabwe maama oyo atava realistically nange era nzadde abaana abalezi mulingamba kanekolerere mbere nga ebintu ebisinga mbyetuusako ng'omwana yanoonya okitegeera ng'anoonya nga bw'aba alina ekimunyize najja nagamba maama kino oba kino okusinga nze okugenda buli ssaawa nga njagala mmanyi omwana kiki ekikola omukyala yanyiriza okunyumiza oyo maama yagenda n'agamba mutabani we tino ofunye omuntu bwe sibawe space temujja nakubondinga naye yagenza okunyumiza ng'amukompyaringa n'omuwala yafumbirwa bamwanjula na ku university ne bazaala n'omwana omuwala yagambye maama w'omulenzi yatukanga ku extent ng'akeera n'afumba oluwongo najja n'akongola n'amugamba mwana wange nkufumbidde oluwombo walidde ku luwombo. I think what a mother would do, especially when tuba tufuuse for me tufuuse baana bo babaganda mbeera mukanya bagamba nti naawe tukuza tufuuse mwana if you feel maybe emere gyefumbira omwana osije wandyagadde mufumbire kyembadde ngenda okugamba come ongambe muwala zize weekend wo ye tugenda kulyaji kugamba tuleme kubeera nga ababinsanya ku musajja ono kubanga roles zaffe za njawulo bamaama bwe babayigizaako bayigiriza mulujja mu lutalo kisinziira abakazi batono nnyo abakitwala lightly bakijja mu lutalo mama wa aba manyira agezaako olunanyumiza yazembo simanya njigiriza ebyokukola byebiwombowombo sijja bigayo n'agaana nekyokola mama wa byonna zolo osyalina okuyigiriza emirimu abantu tuva mu family zanjawulo ekyo mushembrace actually tuva tukyogera bulijjo kyekireetera n'obufumbo buno okuubagana Helen wakule wamwe buli lwa Sunday maama afumbe ennyama y'oluwombo ne box n'enkolaki nze bwetyo si bwe nakula naye nsisinkanye brother we okitegeera so tuli tugezaako kola relationship eneetambule kati togenda kunga nti owange eyakulanga nga ne ku Sunday probably tetuli awako batugirana mu hoteli nti anzikiriza okufumba olwombo talumanyi. But your mom can teach me. My sister-in-law can teach me. That is another problem. Veronica wafumbire wa mami muchibi. You're making another family. Yes. A new family. Yes. Masala chintuti tradition abeja badabera mwe wawe ewaka agenda jikaringa ona jete maka again because she's dealing with a different woman. And they do. You understand? That's what I was telling you. Abachala tukolere obukadde bwaffe. Kinyuma nnyo nga nkende kumachane ngamba omwami wange tugende tulabe ku mama. Ngenda ne mukolo ya shopping ojo kigenderere. Ba mama abatava mu mayumba ga batabani bamwe. Naffe abafumbirwayo tetufuna laaveeyo eyammwe balowoozaako after all she's going to come naye bwotwakabanga noba nga tojjajja ennyota ejja tukwata okujja okukulaba tujje tukulabe nga tusanyuka n'otusanyuka oba naye maama baali atyatukulaba abantu baffe waka abakyala bwe mutyo temwagala abantu baffe waka mugoba bamaama baffe temwagala bannyinaffe waka temwagala baganda baffe waka mwagala kwefunza mubwewaka mutwefunze mweka mmerewo mweka mwemuta nedda kyokka abamwe bo bajja ne batuula temutugomya buli muntu yenna waka wali nawe mukazi nawe kakufuukira ezzika waka wali tolina we weekyusiza bakuzeera mwanyina yali mu kisenge kino oba agagala mu muko ng'olabye n'ebizibu n'avaayo mulamu ng'olabye n'ebizibu ozungira omwo mulimba bamaama bonna si babi ba in-laws nze nina kapo gye mmanyi nga omuwala omukyala ng'asinga kurelatinga bulungi na nyazaalawe than the mother. Ataga makaga standing. Very much so. Era ye tayagala kulaba nnyina waka. Era ku Christmas
olugoye olulungi asooka dutwala wa Nyazaala. Wabali nyo gambye asooka dutwala naye sinti Nyazaala ya lunone wa. Ate badde nedda mukaliti Nyazaala Nate Helen bannaye abatuuliza Helen atalina kuwabya our in-laws we love you. We do love twagala mujje mutulabe. Ona ne point yagisinga nnyo kubeera nti mutubeera. Kati kana nikawuliriza it is once in a while. Wuliriza nawe naye nga ne gyali nsebo wa ttabu nnyo. Watching better that way. Sigambe very good. Bannaye sigambe nti temujja mujje but once in a while where need be. Nesi mulimu banaza gaye buli Toba nedda exactly. Lwata ina sukali najja. Mulirana lwa musumbu ye najja. Azekula bagwe. Azekula bagwe. Akubira simu esika ne amakaga ani yagamba. Nange ekituufu ekyo kiri nti me I have seen marriages that have survived because omuwala yakwatagana ne mother. No. Ebiseera ebisinga bwe tutiiringa kankunyonyola mother ino nga teyakwagadde omusajja ne bwaba akwagala atya obufumbo buzito. Naye waba yakwaacceptinze bw'ati naawe kyenkugambye nti bw'aba alaba nina kyenkola kyesikola bulungi aleme abe kyenjagala tutegeeragane bw'alaba ayagala omwana wanywe kacayi akaliko omudalasiini nze nga abadde mufumbira kamujaja leka kusitulawo wa mujaja mukasukeeri otekala omudalasiini maso mama nazaala wange mama wange what are you doing? You're just making everything worse for me. Auntie Vero chimanyi omanyi nti omuntu bw'omudrenga nearer to you lwalaba buli muzeego omubiri naye waba tali kumpi naawe bibina tajja kwa pike oba tolina mize mibi lwaki otyo okujja. No one is perfect. No, atugenda okumanya kyayi gw'ofumbira mutabani wo is it alcohol? Buchafu mukweka obuchafu mutemwagala abantu bagambako tetubeerawo. Kati noloko kyafu ali mama wange bwakirako nagani mwana wange oyo omukazi muchafu nti olwakoze bubi. Naye okimanyi nti baba maama ngaabo olumu ajja nalabirira ennyamba kaaga naye nga nagabitegateredde ababe baba bakyaliyo ogenda okuyitako ewa maama oyo nga maama ate nze erudda njagala nyo basezaala baffe teri maama ayinza kunaginga mukyala wa mutabani we nga bawe gyali eri mu maka abasinga bawa bayawukanamu abana bayawukana abo nasooka atulugunya olinga gwe yamutwalira bbaawe. Let us this question. Why do they come for you? The women. Lwaki bamama baffe kale bamukaya ba family yaffe lwaki ejja? Kati balwanira mutabani waabwe yalooza. I know the couple. Ng'omuwala yali muyaaya ng'akola buli fujjo lyonna nga bbawo omusajja akimanyi. Kati ng'omuwala akola nnyo okulaba nti ono omusajja amugoba agobawo omulamu wa wakawana kubanga buli kimu akimanyi nga ne mugangwanjeno abo wanga babeera bonna ng'abiraba ebigera mu maaso nadda waka neyesaanya n'abanga akantu akatalina ttama. Kati ebyo ebimu bye mutya ekituufu omusajja bwe yavaayo okwogera era oli kye yakola teyatawaana oli yali etayaganyuka yayingira buyinzi n'atuulawo omuwala namugapakira buli kintu kyotuvaayo kifuba n'amufulumya paka n'amutwala kifuba. Waliwo ebyo bwe bityo bye mutya otherwise bw'oba kiriini omutyako kyomukazi singa mama waba yafa nadda n'omuwala oyo obuyaye bwawe muganda wange waali ate banyaze wali ate oli yalaba oyo omuwala yali omulala yali mukadde yali muvubuka balamu bange baagala ki ewange abakaaga bwe gabadde ki agaki agabalamu bange wano wa munyina mwami mukibi tukule bakamubuuza ekintu kimu mwami mukibi agadda kati nange nina bannyinaze ssebo ne butubaletera nange ngende nkampingewa bannyinaze nafumbirwa ate mwina kye mutakolera babeerawo bino bye twogerako abewaffe bonna mwabafulutulawo ba Ivan ffe nabe mwatugoma ne muleeta abewamwe bamuula bali awo nange mu wiiki ennaku ennya zimala wa mwannyinaze era ojja nze mukazi wo ate ogambye bannyoko bazze babeere naawe kakati nange nkwatemu obwange naku mu wiiki ennaku esatu nange zimale wa brother wange would you feel good? banyinawo abantu abasinga tebafumbirwa tebakutiisatiisa abo baganda bamwe bemuleeta babeere eno ewange nga simanyi tebalina babeera mubalese nga bambega bammwe oyo omukyala gwogamba omwana gwogamba nti yali eri ng'akola dda tewa ono ng'amulaba ayinza okuba yakikola lwa nsonga ng'ayagala olero nakola olugambo oba ng'ayagala mugobawo awaka. Secondly bano abantu bemubeeza ono omukyala yaŋŋambye muganda bwe yagenda kukwata mwana w'omuwala mwana mukulu abo bemubeezaawo mu baganda bamwe abakulu abalemerera ekyokulimu temubadde namulamu
providinga waife waka ate bamusiza nobasibira mubutakula kuba kati koona omukubira n'omwa buli kimu anaakola ddi oba wana bugaziya kakati ngenda okuleta kati walaba omuzannyo ogwo gyoli ondeeta muganda wange awaka gwe mukyala wange n'okolagana nnyo ne mulamu wa ne muganda wange okusinga nze ng'anjagala omugjewo lwaki wamuleeta oyo omukyala mmotoka ye yatuuka n'okufa n'akwata eyiye n'agiwa omulamu ate oyagala njagala ba inlozi bange nyinza nogenda ne mwalira obuliri lwaki wamuleeta anti naye mwami wa lwaki wamuleeta ate bakwata nze ate zefaayo maaliyo eyawo buli muntu ne maali ye twali oyagala okunesibako muli ne maali yo ayagala okunvumaganya nsikolagana kati nkolaganye kati bannange ekifune kyokka naye nga kyonna kyekiri omulamwa gwaffe gwakubeera nti no tuyambagana in-laws bafuuka bannaffe bafuuka nze my parents celebrated 40 years last year in December 40 years in ministry and 40 years in marriage majjajja wange nazaala wa my mom omukazi yasanyuka yupi omukyala kuba tabeerabeerayo okitegeera kati lwakutte kubona agenda mama wange agamba nze nazaala wange bw'aba anajja wano amata agabukinga mwezi mulamba kubanga yitanywa kyayatali amumanyi nti ye nze nazaala wange ebimusanyusa kafulasika kasita amata gatanywa akanyama ke kasita okateekawo talya bijanja talya bijanja naye kikoleka kubanga agenda mu bikati yake ebiri kikoleka ne banne wobobeerawo buli kaseera in this world abakyala mutwala the selfish side of a relationship. That selfish side that thinks the man must be mine and only me, for me and myself. Ngatokkiriza ddala even another thing. How about you with your women, with your wives? Mubire emirimu omugamba yagenda n'abuuza nti omukazi yamukiika emotoka maaso nalyoka amugamba abo baani kubanga waddeko abantu right banne abasajja nga mutukwata ne mutu owuninga n'onzijja ku life gye nalina buli kimu nekituuka ekyange bwekiti kugamba nti nenjagala nnyo mu brother wokusinga ye kati nawe owuli ati I belong to you kati ate mpiseewo bebasinga tu owuninga akukwata n'akujja ku buli kintu leero fe abali mu art nagamba zina ebyo byetusibyagala ze sagala musajja kutumya ku stage yakusanga ku stage naye gwobawana emyaka 5 nga byalimu abivuddemu kyokoli mweyamusanze mweyamwegombedde so abasajja ba owuninga nnyo tetukanye you can own naye you've got to give me a small room for myself, a small room for my family. Omanyi abakyala muwamba n'abantu omusajja n'amala abantu abasinga abantu abo bali bubi nnyo naye ng'ate mu abakyala wammwe bali bulungi nnyo banga gwe buli kintu kyokola otwala wammwe n'ekyo oli advisinga ku musajja nti atwale we sigalanga musajja kutwala waabwe naye sagala okuŋŋaanya oleete wano olabirire wano nze newaabwe muganje bitwalayo maama oli kuki Helen abasajja baba bawasa obukazi obulala nga ba in-laws bonna bakamanyidde ekali eri tolina kyoyinza kukugira musajja bwaba yamubeereyo yamulabirire yakuleeta aleete resources tuteese nkugambe kati omanyi eno Christmas mama tumugule olugoye luti ne mama oteseze ne bajjabo kusendeza bawa bero oteseze ne bajjabo bwabana batanga tuteesa n'omwami wange kusentezero z'omwami wange kikakati omanyi mami mbiko katuve omulango w'akamaffe okyali ku Delta TV from us